Webale no kukeera gwakedde ngomaze okugula business yo oli mu kugisimuulako simula business bwe biba bwe kaba kadduwa masaga genda mu byakulya bamu enfuufu we biba bino byakulya bimutajja ku makubo biba nali nakantu kenjagala okubuuzaako gwa kulira mu kyalo kibuye kyalo imange njo tabjola bisemtu nabalabi bafa ab'omu kyalo tukyagala kuyita wa mu kyalo Justin Zemanyi nakulira kibuye naye we kiba kyalo it's okay mbuuza kakati for example wano ng'oyingira ng'ova mu Lwera awo ng'oyingira Mpijaawo n'ebitundu ebirala ebyenjawulo baleka ebyokulya ku kkubo for example Bumonde bamuleka nga bamupanze n'osanga batunda obutunda babuleka nga babupanze nga ebyasibye emisana babireka ani abikuuma kulika abikuuma gendo bikwate kolabe sirage sikuma mu bantu muliro nze simanyi naye wotuuka okubireka bwotyo waliwo abikuuma nze nawulyako nga batugamba mbugendo bikwateko bukwasi mama msha kashoka ekubero nalijjudde abalogombo ate muneefe we batugamba oba tutiisatiisa just fear waliwo nawe wetunda avamu ebyekisiru ebyeddala mbu waliwo simanyi side wa watuufu ogenda ne weeguza nolekawo ssente wogaana ozirekawo ng'okiwulira zijukizaako eyo omusajja oba yagenda eyo ku kizinga oba nabbankoko mwekokonerakumukabira mu lubuto bajja batugamba nga tolonda bw'olonda kikugamba nzizayo gye wanzije kati kye baatukolanga baatugamba bw'olonda ssente ozikuba emiggo ozikuba emiggo ozikola buli kintu kyonna bwekuba kuliko ekintu nekizivaako zikube zituulire naye kati emmere eyo lwaki tetugikuba bukubira ne tugirya awo oti oyogeddeko niyo obulombolombo bwonzijukiza banyala kutumirako kaa bali mu ofisi y'olulimi Oluganda akantu katuufu nti simanya wala obulombolombo oluyanga busatu baba bagenda kukuba n'osiba ekisubi nti mama otakuba oba n'okola akasalaba mu mulyango mbw akabuuke ng'okozesezza obuti bw'olweyo tokawulirako mama ng'okwata olweyo n'osikamu akati n'okamenya n'okola mbw akasalaba mu mulyango wakabuuka teba miggo we bagenda okukuba n'oteeka akatungulu wansi w'olulimi nti sima obanga akanuka n'akuleka nti ozirise ako katuufu awa ebina twawuliranga biwulire kati waliwo kano akaliwa bana batamanyi toyi gye ziri mbungo osalamu ejjiita naye ng'okola otya akusika manyi mbuno wakolanga otya tosalamu ejjiita n'ababuka emabega akalapozize kenmanyi mbu muno wakuluma osigawo gundi w'enkoko mbw amannyo ge ne gasinda totana oba osiriza amannyo g'oli eyakulumye kakati anti abakulu balina okukwatagana fe baatugamba totana kikyakola nti bw'olingiza muno mama azaala omusota oba bazadde mwabivaako ebyo abaana balingiza kati Kansuleti muli mulungi mwere kubanga temutwegasse kuba ne tuli mu kwetegekera Kabaka birthday run enaku zomwe zigenda kubeera 12 tugenda kusimbula mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo emijozi tukyagenda ddala malaso okubeera nga tugigula banaye tokkiriza wiiki eno okuggweramu nga tonnafuna kajoozigo emitwalo 2 n'ekitundu Airtel Money emitwalo 2,13 nga weefunira akajoozi kakati tukutegeeza nti nno bw'omala okwefunira akajoozi kolamuko ku dduyiro twagala ojje ng'ofiitinga oli ku foomu naffe wakati ffe ebintu byonna twabivaako tusiiba tudduka njagala ojje nga sikuleka nnyo nfuna nnyo obuzibu nga ndi mu kudduka ng'abantu banga nga tolina gw'ovuganya naye tolina gw'olaba akutwala saketi anti nze wemba nziruka abantu bandikako ennyange balimaliriza ne tiki Simotich ate sinze muwanvu nibagamba ono yandibanga muganda wa Kiprotich ya Simotich so kakati njagala up your game nonye we nayimirira nkukwata akavidiyo nkaleete balabe bodduka onaasobola okukeera mu nkubeeyo so naye nga tweteekera Kabaka birthday run basibe ne banyabo mazali baga Ssaabasajja Kabaka egenda okuba nga tujaguza ate nga ensonga enkulu y'emisinde gino kubeera nga ate tuyambako ate mu lutalo n'olwokulwanyisa obulwadde obwa Mukenenya tuddamu okubategeeza abaana ab'obulenzi nammwe abasajja essaawa zino olina gw'oli mu kupoloota omwana yazze ekyo n'akugamba okujja nzija
naye mbadde nsaba tunyumye buki bunyumya era mukama mulungi ekiro kyonna mwakimazeeko ne mukkiriza eriyakimalako wali yakkiriza naye essaawa zino emu esigaddeyo omwana afuluuta ebigambo omwana atandise okutendewalirwa maama yafa kyokka teyaguze bukebeza maama yafa kakati nze bundekano bamulekole batuyisa bwe batyo kakati olaba kati olwalengera enkuba gyetakidde kutonya kino kyokola naye bwolifiirwa abazadde kati omwana n'atandika okutandagamba birimu nanga abazadde abange okufa musajja gwe mujje tudduke tusobole okutaasa abaana abo buwala kubanga mmwe mubikola ki mubitandika mwe mubitugamba kale awo nno bwetu wetukola ki bwe tuli naye oli bulungi ndi bulungi sina tabo wasuze bulungi wekugamba nti nasuze bubi abantu bamanye kuba era sina nzinzola kukolera kyamaanyi saaliyo saakutuma kati oba tolina solution yange ndaba bulabi nkulabe bulabi nnaku yakusanga omulamuzi w'ekyotere yakusalira omusango waguwulira kaakati tutandikirewa retired Dr. Kanokiza Besigye olunaku olw'eggulo omusango gwabadde gulina okuddamu naye jjukira tugenda okugenda kooti okuwummula gyegamba nti ekomewo ku guno omulundi nga waliwo akattu ng'akattu kaali ku ludda oluwaabi okugamba nti mu bajulize 10 abajulize 6 babakweke nti mu bajulize 10 abajulize 6 bakweke bawe obujulizi nga be babwako obujulizi tebakola ki tebabalabako kubanga obujulizi bunyuma nnyo shaddi yange oli mukunvunaana sayimo weegaane obadde tonkwana kugambe nti ntesikwana oba kakasa nti tonkwana enkovu yo ku kisambi eno nakooki nagiraba ntya wagiraba otya tolina ttatu ku kkundi awo oba kitegeera kati kiyambako ko ekisooka ono avunaanibwa kimuyambako okumanya omusajja waabanga ampayiriza obunafu buli luddawa kiyamba nako nze ndowooza omulamuzi okulaba ono gwe balumiriza oba amaaso ge ddala talimba tegedde bulungi kakati awo no twali tukyalinawo akattu naye prosecution yo yali egamba nti kino bakikola ku lwa security y'abaki y'abajulizi nti tomanya anything can happen tegedde bulungi retired Dr. Kanokiza Besigye omusango okuvunaanibwa munene gwa butujju kulya mu nsi yetu si mu ggwanga limu Uganda Greece Kenya ate yoba yatuse coordinating ebizungirizi kakati prosecution egamba omuntu bwatyo bwabaweereza amuvunaana ekizungirizi wabanga nawe babe yali akulagana nabo bamfulumawo ne bambaka so prosecutor agenda maaso okulaba agamba tukweke obwenyi bw'abano tusobole okujja okuwozanga ensonga ekola ki naye nanti nange avunaanibwa mba njagala nenkulaba ng'onkalira mu tegedde bulungi njagala onkaze naye kakati ekyasoosewo yabadde mu ngeri yakatemba Dr. Kanokiza Besigye yadde asubirwa mu kkooti ku ssaawa 5 ekitongole ekiramuzi ekyamakumi kyamulese ku ssaawa 5 n'ekitundu bagenze okutuuka mu kkooti ng'ate prosecution edudda teruliiwo oludda olwabi teruliiwo omulamuzi natokana ku extent egamba bannaye kkooti tujadije netunakumanga nakuza omwezi 7 naye guno omusango gunagwa ekibuuzo kiri awo kkooti eba enaatera okwabuka birivumbuka ky'omuhendo ne bannaabwe ne balabibwa nga bajja n'agabaasa bwegati bayingira ekkooti ne beetonda ninaye mutusaasira obudde bukoze eki butukutte ko omulamuzi yazze ekyo kikigwe kakati oludda oluwolereza Dr. Kanokiza Besigye bwe twatandikidde ku nsonga eyo yennyini nga lusaba omulamuzi awo ensala ku nsonga eyo lwaki prosecution eba eyagala okubanga ekweka abaki abajulizi omulamuzi Bagumawo yasinzidde n'agamba naye kyamazima lwaki muba mwagala okweka abaki abajulizi kakati gwe akuli oludda oluwaabi olwa gavumenti jangu abawolereza Dr. Kanokiza Besigye bakusoye kajjo giwe ebibuuzo oba nnyonnyole bannyonnyoko ekinnyonnyoko lwaki wandyagadde okubanga okola ki okweka baki abajulizi era bwatyo omulamuzi naawe olwanaku z'omwezi nga 24 lwebagenda okubeera nga ate bagenda genda kubeera 24 April bagenda okubanga bagenda mu cross examination n'omuwaabi wa gavumenti bano nga baagala okumubuuza lwaki aba alemera ku nsonga ey'okubanga ate akweka baki abajulizi so ebyo kyagiriyo okugenda mu maaso tugenda mu myaka 2 n'ekitundu omusango guno tegunnatandika wabula tuli mu kwetooloola pakati ssaawa zino yabala okusomerwa omusango kati ate tutandise okuddamu okwetooloola
kuli kwe twalimu nga tannasomerwa musango okalagedde bulungi naye oludda Dr. Kanukiza Besigye lukyalumiriza ekintu kimu nti kkooti ekyagaanye okugoberera amateeka amatuufu okalagedde bulungi omusango guno guliko retired Dr. Kanukiza Besigye Obed Lutalo omuyambi we ne Captain Olo omusirikale wa UPDF era ng'emisango egibavunaana kwagala kwekubaana kujjako gavumenti. Okay.